Musaza Busira akulira entambuza y'emirimu mu ggye ery'omu bbanga Brigadier General David Gonyi yeebazizza nnyo abasirikale abeenyigidde mu nteekateeka za bulungi bwansi n'okujjanjaba abantu ng'amagye gakuza olunaku lwago olwattaleho esito olwabaddewo olunaku lw'eggulo. Mu kibuga Ntebe mwe musangibwa ebitebe ebikulu eby'eggye ery'omu bbanga erya Air Force n'eggye erikuuma omukulembeze wa Uganda eya SFC era abajaasi mu magye gano abiri bakoledde wamu ne poliisi saako abatuuze okwetooloola ebyalo eby'enjawulo okufundikira ebikujjuko bino ebimaze sabbiiti ennamba. Brigadier General David Gonyi agambye nti abasirikale balina okumanya kye bali eri Uganda kye bayamba obuteeyisa ng'abantu ba bulijjo. The officers and men of the UPDF, I want to commend you for your dedication, discipline, and the sacrifices in serving our great nation. Please remember, in every revolution, there must be new men. The new men that should drive the revolution forward. Our forefathers have done their bit. It is now up to us to ensure that this country grows to the levels up to that of the first world. Eggye lyajjanjabya abantu okuzzaawo okusimba ekibira ky'Ewaga Forest Reserve, okuyonja enguudo, obutale n'ebifo ebirala ng'abajaasi babadde wamu n'abatuuze era abatuuze bangi beebazizza omulimu ogwakoleddwa bannamagye. Abatuuze bawanjagidde omuduumizi w'eggye lino ow'oku ntikko akkiriza akwasa amagye ensonga za kasasiro nti okwewala byonna ebibasumbuwa ku bisaaniiko. Sumba eyabadde abakukusa nga batwala mu kifo ekitannategeerekeka. Omusasi waffe James Kaana Sebuguzi y'abirina. Olunaku lw'eggulo abaddukanya essomero lya Gudu Samaritan ebukomero mu disitulikiti y'Ekiboga nga bali wamu n'ab'ebyokwerinda mu kitundu ekyo basiibye bagobagana n'omukazi Jessica Nakayima. Ono aliko abantu oluvannyuma bategereke sente yabajje mu bitundu by'e Kazinga mu Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso nga kuliko abaana abato n'abantu abakulu beyaleese n'abayiwa ku ssomero lino era n'ategeeza abaddukanya essomero lino nti ye Mukama amulaza ekifo kino nti wagenda okusomeseza abaana bano n'abakulu beyaleese nti agenda kubawa emirimu. Olw'okuba abaddukanya essomero lino baadde tebalina kye bamanyi ku nsonga z'omukyalo Nakayima batemeza kuba obuyinza oluvannyuma bazze ne bagomba mu kyalo ono obwala era oluvannyuma ne kitegeerekeka nti abaana bano yagenze abajja mu bazadde baabwe ng'abalimbye nti abatwala mu bitundu by'e Namayumba ne Kakiri okubafunira basale mu masomero g'abalokole. Ono poliisi yamuyodde era nga mu kiseera kino akuumirwa ku kaduukulu ka poliisi ey'Ekiboga nga n'abantu be bamukutte nabo bwe bakuumirwa. Kyokka nga mu kiseera kino poliisi ekyatubidde n'abaana bano olw'okuba nti bangi buli omutamanyi munne we bamugye. Ayogerera poliisi mu bitundu bya Wamala SP Rachel Kawala awanjagidde bannayuganda abali mu bitundu by'e Kazinga Nansana nga baggiddwako abaana baabwe ng'ennaku z'omwezi 5 okuddukira ku poliisi ey'Ekiboga bakebere oba be baabaabwe. Nga kwana mu 5 kuliko n'abaana abato nga 9, baana balenzi 23, baana bawala ng'abaana bano bali mu myaka 3 mpaka myaka 15. Akwatiddwa Nakayima akuumibwa ku poliisi yaffe ey'Ekiboga okutuyambako mu kunoonyereza. Kwakina munana kunyuza munana CBS FM y'Ojjajja James Kaana Sebuguzi Musaza Singo. Musaza Mahogola abatuuze mu kitundu eky'Ennamirembe mu gombola y'e Nakasenyi mu disitulikiti y'e Ssembabule beekubidde enduulu eri akulira eby'ekikugu n'abakozi nga baagala aveeyo atereeze ekitundu kyabwe nga baterawo obukulembeze obutuufu. Abatuuze b'Ennamirembe nga bakulembeddwa mu nnyini-ntebe wa NRM Francis Kamugisha bagambye nti ekitundu kyabwe tekiina nnyini-ntebe oluvannyuma lwe yaliwo Benoni Kabagambire okufa mu mwezi ogwokuna omwaka oguwedde so nga naye yali omuwanika waabwe Winnie Kenama naye akulungudde ebbanga nga yagenda mitala w'amayanja. Bano bannyonnyodde nti okuva olwo yali omumyuka wa nnyini-ntebe Amutuhiire Hope atakakasibwanga yakolanga nnyini-ntebe era sitampu yaabwe agikozesanga bw'ayagala ne ku biwandiiko ebitunda n'okugula ettaka ekintu kye balaba nti kimenya mateeka. Kaakano bano baagala akulira eby'ekikugu n'abakozi kawo eri Amagumba aveeyo abawabule ku ky'okukola. Kati okwemulugunya kwaffe ng'ekyalo twafiirwa chairperson waffe Kabegambire Benoni omwaka oguwedde ng'ennaku z'omwezi zaali lumu ogwokuna. Kati okuva olwo ne tumala emyezi 6 egiragibwa mu mateeka nga tulina vice chairperson nga yatutwala. Kati emyezi 6 gwera gyaweddeko ku mwezi ogw'e10. Kati ne wabeera abantu abatali bamativu ono akola nga chairperson kati ate bw'asigala ng'akyakozesa sitampu ng'ate akola nga tatongozebwanga kiba kimenya amateeka. Kati myezi 9 naye tetufunanga kuyambibwa.
Kyokka abatuuze bano we baviiriddeyo okwemulugunyanga minisita wa gavumenti ez'ebitundu yategeeza paalamenti nti gavumenti ya Uganda si neetegefu kutegeka kulonda okw'obukiiko bw'ebyalo olw'ebbula ly'ensimbi nga kakati okubulonda kwa mwaka gujja. Mu ssaza Busiro abakulembeze ba disitulikiti y'e Wakiso bali mu kusattira olw'okubulwa ebyuma ebirima enguudo nga kasookeddenga mwaka guno ogw'embalirira y'ebyensimbi gutandika tebalina luguudo lwonna lwe baali bakoze olw'obutaba na byuma. Alipoota yakulira ebyokuzimba n'enguudo mu disitulikiti y'e Wakiso Engineer Geoffrey Ndiwalana wamu n'akulira okukanika ebyuma bya disitulikiti Engineer Geoffrey Bugembe ye luŋŋamizza bino ne bategeeza mu alipoota eno ti ebyuma bya disitulikiti byonna byafa. Bano babadde mu lukiiko lwa Roads Committee nga lwetabiddwamu abaka ba paalamenti, olukiiko olufuzi olwa disitulikiti, kaawo n'abakozi mu biti ebyenjawulo, bammeeya ba munisipaali zonna eziri mu Wakiso, bannyini ntebe ba zi town council eziri mu Wakiso n'amagombolola nga bonna beetabye mu lukiiko olwo. Olukiiko luno olutudde ku disitulikiti e Wakiso olubadde lukubirizibwa nnyini ntebe wa disitulikiti Dr. Matiya Lwanga Bwanika wakati mu kukubagana empawa basazewo batandike okupangisa ebyuma basobole okukola ku nguudo abatuuze ze basiiba bakaaba. Omumyuka wakulira ebyemirimu n'abakozi Betty Nankindu agambye nti disitulikiti terina ssente ng'ate beetaaga obukadde 800 okuzzaawo ekyuma ekimu ng'ate ebyuma by'enguudo wakiri unit 2 gye beetaagisa tinaye ekibakoze obulungi kwe kuba nti ezo munisipaali ziyina ebyazo. Abamu ku bakulembeze okubadde nnyini ntebe wa Kakiri Town Council Moses Bisaso n'owa Gombola ya mumyuka Wakiso bategeeza nti olukiiko nti embeera y'abantu okuba bangi enguudo yeetaagisa okukolebwako mangu. Ng'olusoma olusooka luwezezza kati ennaku 5 kasookedde nga lutandika mu butongole, abasomesa abakyagaanye okugenda mu masomero gye baasindikibwa bo bakeeredde nga n'omusomesa agambibwa okuba nti yakyasinga okunywa omwenge akyusiddwa. Omusasi waffe Tom Sange Kayinja kaalukuviire ku ntono. Abasomesa mu masomero ga gavumenti mu disitulikiti y'e Lwengo abakyagaanye okugenda mu masomero gye baasindikibwa balabuddwa bawandiike mu bwangu ebbaluwa ezibagoba ku mirimu. Okulabula kuno okukoleddwa ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Haji Ibrahim Kitatta bwe yabadde ku ssomero lya Lusaka Muslim mu muluka gw'erya Kibirizi mu Gombola y'ekyazanga n'ategeeza nti disitulikiti y'e Lwengo yamaze okuwandiika abasomesa abapya 800 wabula nga waliwo abasomesa abakyusibwa abakyagaanye okugenda mu masomero gye baasindikibwa bano n'abalabula bawandiike mangu ebbaluwa ezibagoba. Waliwo n'omusomesa ku ssomero lya Malongo Baptist Primary School ng'ono ssentebe agambye nti yabadde asinga okunywa omwenge mu disitulikiti eno ey'e Lwengo ng'ono yakyusiddwa nga ssentebe Kitatta agambye nti omu ku kibinja ky'abasomesa e Lwengo abaatwalibwa ku poliisi e Masaka ne babayisa mu kawunyemu. Mu kabufu okwongera okutereeza obuweereza ku masomero twakizudde nti ogumukumize abasomesa baffe mu masomero agamu nga Malongo Baptist we gayina kwe kubeera bawaddanga n'abatamiivu. Kinajjukira twabatwalako abamu ne mu kawunyemu kyaka bakulu twabatwala abamu baali tebatamidde twabatwala e Masaka ne bakebererwa ku poliisi ne basanga ku olwenge gye twabalabula baali tebatamidde. Naye omusomesa ono Bob Wire yakyusiddwa lwa kulabika nti mu disitulikiti y'e Lwengo kumpi abadde akyasinga okujja ku ssomero ng'atamidde yenna n'ebifaananyi ebyayitingana. Yakyusiddwa atwalibwe mu kasomero akatalina kumpi na buduuka butunda mwenge osanga anedda. Saalongo Tom Sange Kayinja ku lwa CBS mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Ebyomusomesa waddanga nga tubitadde ku mabbali nga tukyali mu ssaza Buddu, abatuuze b'ebigasa mu disitulikiti y'e Bukomansimbi batenderezza nnyo laadiyo ya Kabaka Kyabasa mu jugumiza ggwanga olw'eddoboozi lyayo erituuka buli wamu ekiviirako bekikwatako okuwulira ebimu ku bisoomooza abantu mwe bayita ne bikolebwako. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior abaddewo ng'okutwakunkumula. Ebbanga lyali lyekulunguludde ng'abatuuze b'ebigasa e Bukomansimbi eno tebalina masannyalaze olwa transformer yaabwe okwonooneka olwa amakolero amatonotono gamba nga agasunsula emmwanyi n'okukuba obuwunga gonna emirimu ne gituula. Kyokka abatuuze nga bakulembeddwamu kansala waabwe Saalongo Mwesi Dennis Nteesibe beekubira enduulu eri bekikwatako ab'amasannyalaze nga bakozesa rediyo ya Kabaka Kyabasa. Kansala oyo Muweesi ategeezezza nti oluvannyuma lw'eddoboozi lyabwe okuyita ku rediyo ennene CBS n'akataayi tekaasala
ab'amasannyalaze ne baanukula ne baleeta transforma empya era kaakano baaka. Ntuusa okwebaza kwange eri leediyo y'obujjajja, leediyo ya Ssaabasajja Kabaka okututuusiza eddoboozi lyaffe eri ekitongole kya UMEME olwa ebbula ly'amasannyalaze eryali mu kabuga k'ebigasa. We twogerera bino ng'ekitongole kyavuddeyo ne kireeta transforma empya era bannabigasa bali mu masanyu ga njawulo okubanga emirimu gyabwe gyazzeemu okutambula kinnawadda. Mu ngeri y'emu kansala oyo Ssaalongo Mwesi Dennis Nteesibe asazeewo nti era kakozese leediyo ya Kabaka esinga zonna okutegeeza ab'akakiiko k'ebyokulonda nti kompyuta emu yokka gye balina mu ggombolola Bigasa, nga kompyuta eyo ebunyisibwa mu buli muluka ennaku 4 temala, era abantu bangi bayinza okufikira mu nteekateeka eno erimu okwewandiisa n'okwekebeza mu nkalala z'abalonzi. Kwe kusaba ab'akakiiko k'ebyokulonda babongere ku bikozesebwa. Kompyuta ekola ku bantu 6 neezikira, n'olwekyo abantu baffe ennaku ziweddeyo ate abantu bakyalimu mu byalo. N'olwekyo tusaba ekitongole ky'ebyokulonda at least kiddemu kiwongereyo ku nnaku abantu baffe abannaba kutuukiriza kwewandiisa mu kitongole ky'ebyokulonda basobole okubanga nabo bafiibwako. Naye ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebufu Junior, ndi Bukoma Nsimbi. Mu masaza Kyaddondo ne Busiro, Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye abantu ba Kabaka ku mitendera egy'enjawulo mu Ekereziya Katolika okwenyigira mu bukulembeze n'okukulaakulanya Kereziya olwo n'emirimu gya Katonda gitambule. Bw'abadde ng'asinkanya abakulembeze okuva mu kigo ekyerweza mu ssaza ekkulu erya Kampala wano ku mbuga enkulu eya Buganda mu Bulange Mengo, Katikkiro agambye nti okukulaakulanya Ekereziya tekyetaaga abantu batiitiizi wabula abo abasobola okwaŋŋanga ebisoomooza era ne babisalira amagezi. Tulina okujjuza ebifo eby'obukulembeze si kukwatizaako basosodooti n'ekukulaakulanya Kereziya. Kereziya si yabasosodooti yaffe era ffe Kereziya, era bwe takula toyinza kugamba nti nno baga nti ekyonooneka nga kiraba muganda amalayo ati olugero maama wange wuuyo ow'engabi tokinenyeza munno. Abaganda bwe bagamba ekyonooneka nga kiraba tokinenyeza munno. Lwaki Kereziya tekula ng'erina bali ba Stephen Mugezi abo ne baani bonna abagezi abazibu? Lwaki tekula? Mulimu gwaffe okujja okutwala obuvunaanyizibwa. Obukulembeze kyetaaga bumalirivu era kambabuulire omutiitiizi tewali amugoberera. Ne mu Kereziya bwe kiri. Bw'obeera Ssaabakristu ng'otya oyogedde okuzimba Kereziya, okuzimba kole kifo wakuŋŋaanira abantu ne bafuna essente, okuzimba amaduuka. Bw'otaba mumalirivu ebyo oyinza obirowooza nako. Olina kuba mumalirivu. Katikkiro Mayiga yeebazizza abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abeewaddeyo okutumbula enkulaakulana nga bawagira enteekateeka ez'Obwakabaka, gamba nga mmwanyi terimba luwalo lwange n'endala, n'abasaba obutassa mukono. Ssaabakristu ow'ekigo ekyerweza Nsimbe Wire era nga emukuriza olukiiko olw'essaza Mawogola yeebazizza Katikkiro olw'amaanyi g'atadde mu kusitula Obwakabaka ng'akubiriza abantu ba Beene okukola ennyo n'okuyitimusa ekitiibwa kya Kabaka. Munnayinsuwa Nsimbe Wire agambye nti nabo bamalirivu okwongera okutambula wamu ne Buganda nga bakulaakulanya Kereziya ne Buganda. Mange tukuyozaayoza olw'ebyo byonna bye wakolera Obuganda ne Uganda n'ensi yonna mu mwaka oguwedde, ate n'okuviira ddala obuweereza bwo gye bwatandikira mu Bwakabaka buno. Tukwebaza nnyo mukulu. Mwange tukwebaza nnyo obuwagizi bwonna bw'okolera ekigo kyerweza. Kye kimu ku nsonga ezituleese okukwebaza. Mukama wange tuzze okukwebaza. Tusiima nnyo obuwagizi bwonna bw'okolera erweza. Era n'obukyasembyeyo ssebo wabuweereza ekisomesa ky'Ennazzi bajjojjoozi be baali bakoze olunaku lwabwe, ssebo obuwandiike bwatuuka ate ne ssente ezo bwatuweereza. Tweyanza nnyo. Musaza Bulemeezi amyuka omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'essaza Bulemeezi David Lule Muzzanganda Mutyaba akalaatidde abaami b'Omutanda ku mitendera egy'enjawulo okukola ennyo bateekewo enjawulo wakati waabwe n'abo be bakulembera. Omumyuka wa Kangaawo David Lule Muzzanganda Mutyaba abadde mu ggombolola ye Butuntumula mu myuka Nsega bw'abadde asinkanya abaami b'amagombolola
wabadde asinkanya abaami okuva mu byalo 142 okwongera okubabangula mu nkola ya programu za baffe ezirina okukulaakulanya Obuganda. Olwaleero tubadde ku musomo ogw'okulungamya ku ntambuza y'emirimu eri abaami ba Kabaka kuli mutendera mu ssaza Bulemeezi. Enteekateeka eno etwaliramu abaami mu buweereza nga bo, etwaliramu okulungamya mu nneeyisa yaabwe eyabulamu obwa bulijjo, naye okusinga nnyo ng'essira tulitadde ku maka gaabwe nga bo gabeere nga ga nsonga balyoke basobola okutuukiriza obuweereza bwa Ssaabasajja Kabaka. Kubanga gabba abaami bwe banaaba banafu tebajja kusobola. Y'omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'eggombola ya Butuntumula Ali Musa Kirumira agamba nti abaami ba Ssaabasajja Kabaka babadde basusse okwenyooma wabula era aliko kusoomooza kwanokoddeyo n'agamba nti singa kunogerwa eddagala Bulemeezi yakudda mu kifo kyayo. Abaami babadde balina bwe beenyooma bawoza tufunira bwa bakola batya n'enfuna yaabwe ey'obuntu yasse kinoomu babadde nabo tebamanyi buti omwami bw'aweereza atya ng'ate n'enfuna n'ensawo ye nga nsanyufu. Okusoomozebwa okukyali okukulu kwesaba Katonda atuyambe tutumulungule kwaffe kwennyini tekuli muntu mulala. Abaami abamu bajjanga mukuusa naye wekitiibwa olwalira tusomesezza nti waliwo obulungi bwa nsi ow'omutima munda mu mutima gw'omunda. Kati abaami abajja kuba kimanyi nti kankozese bulungi bwa nsi owa munda wange mu mutima gwange nimbe nti ngenda mu lukiiko oba njogera amazima nti sijja kujja lwa nsonga lwe tunamala ekisomoozo kyokka eky'abaami okulimba ebisomoozo byonna bigenda kuba biwedde. Abamu ku bakulembeze mu miruka egy'enjawulo ebilemeezi abeetabye mu musomo guno banyonyodde engeri gye bagufunyeemu. Nze Mutumba Moses nga nze sipiika wa Bweyeeyo mu ggombolola Myukansege. Musomo guno gutuyambye nnyo okuyiga bingi bye tubadde tetumanyi. Mukangawo waffe atuyambyeko nnyo okuyiga okuwati atuteeseteese tutya tubadde tutya n'enteekateeka y'emmwanyi tuteeseteese tutya amaka gaffe bulungi bwa nsi tumukola tutya byonna tubiize musomo guno. Era erinnya nze Naabasinga Aida ndi kansala w'e Bweyeeyo n'Ekigombe naye nga ntuula ku lukiiko lwa Ssaabasajja olw'omuluka gw'e Bweyeeyo era nga nze ndi muwanika. Omusomo gwe tusomye guno musomo gw'amaanyi nnyo era gubadde mulungi nnyo gutuluŋŋamiza ku bintu bingi. Sooka gutugambye okwagalana, okwesigaŋŋana, okuwa ekitiibwa munno naye akikuwe. Mu ssaza Mawokota abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza eryo basabiddwa beerinda akawuka akaleeta mukenenya n'okwekebeza bamanye bwe bayimiridde okutaasa obulamu. Omwami wa Kabaka ow'essaza Mawokota Kayima Nannono Saala Kaweesi asinzidde mu lukiiko lw'essaza ku mbuga e Butoolo n'ategeeza nti Mukenenya bulwadde bukambwe wabula mu kiseera kino abantu bangi bamanye engeri Mukenenya gy'akwatamu nga basaanye okwongera amaanyi mu kumulwanyisa. Bannamawokota n'abantu ba Buganda mbakubiriza muwulira President wa America amateeka gawa naddala ku nsonga y'okutuwa obuyambi n'obuvujjirizi nti ayagala kubusala. Nkubiriza bannamawokota mwenna twekuuma akawuka akaleeta mukenenya. Buli omu omwagala we gw'alina gw'oba obeerako tusobole okuziyiza akawuka ako olw'ensonga mulaba eddagala badde balituwa naye era nga katutta weebuuze nga tebalikuwa nga tugulaggule. Olukiiko luno lwetabiddwamu abakulira ebitongole 18 ku ssaza n'enkiiko zaabwe ssaako ab'eggombolola era wano Kayima abuulidde bannamawokota nti essaza lyaweereddwa ttulakita okuva mu Bwakabaka okuyambako abalimi era ligenda kufuna ssemaduuka atunda eby'obulimi. Kayima Nannono Saala Kaweesi era alangiridde nti mu kutongoza ekikopo ky'eggombolola 7 ezikola essaza Mawokota ekya Kayima nga 15 omwezi guno nti bingi ebijja okutuukibwako n'asaba abaweereza okwongera obuyiiya mu bye bakola okusobola okunyiriza emirimu gya Kabaka. Naye mbakubiriza ng'omwami ow'essaza tukole tusobole okuzza Mawokota ku ntikko era nsabye abaami ab'eggombolola nabo baddeyo bakole mu ggombolola za Ssaabasajja. Ab'ebitongole buli kitongole kye bakwasa kiteekemu obulamu tusobole okukola emirimu obulungi. Omulezi w'essaza Mawokota Nakanjako Alex asabye abaweereza okugoberera ennambika entongole okuva mu Bwakabaka nga bali mu buweereza.